الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه وبعد أتاني لسبوجتي والله سبحانه وتعالى إبنجنا من بيت صاحب الدين مكما وفي صلى الله عليه وسلم ومنابو أبا قبيلا ekkubeeryo okutuusiza ddala ku lunaku lw'enkomerero allahumma amin. Abooluganda mbabuuzaako n'ekiramuso ekisinga okubeera ekirungi nti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kansuubire nti muli bulungi lubeerera, tusaba allah atuwa obulungi fi dunya wal akhira allahumma amin. Ku mulundi ogwayita twatunuulira ku nnukuta ez'oluwarabu, netutunuulira ddala bulungi ennyukuta ez'oluwarabu ne tugamba nti ziri 28 ezo eziwandiikwa, wabula ziri 29 ezo ezatula, era netwala n'ennyukuta eyali tewandiikibwa. Olwaleero biiznillah tugenda kubeera nga tutunuulira ennukuta ezo zifulumira wa, obufulumiro bw'ennyukuta ezo, ennyukuta ezo zitwalaba zivaawa, kubanga oluwarabu lulondoola nnyo ennukuta weeva, tusobole okubeera nga tusoma Qur'ani nga tugitereeza. Kyovulaba obufulumiro bw'ennyukuta oba ennyukuta gye zisibuka wekyabeera nga kikulu nnyo. Imaamu Ibn Jazari rahimahullah ategeeza manzumatul muqaddima n'agamba nti qabla ash-shuru'i awwalan an ya'lamu makharij al-hurufi was-sifati liyalfidhu bi afsahi al-lughati. Imaamu Ibn Jazari rahimahullah bwe yalaba obukulu bwa makharij al-hurufi, ennyukuta, obufulumiro bw'ennyukuta, ennyukuta ezo ez'oluwarabu wawe ziva wamu n'ebitendo byazo, yatuuka n'agamba nti ekisookerwako omwana Adamu yenna ayagala okusoma Qur'ani okubeera nga akuguka mu Qur'ani wamu n'eddiini yonna, okubeera nga asobola okusoma ebitabo by'oluwarabu, hadithi z'omubaka, Qur'ani ng'agitereeza, oluwarabu nga terumutawaanya, kyasookerwako ddala okubeera nga akola makharij al-hurufi was-sifati, kwe kubeera nga asoma n'ategeera obufulumiro bw'ennyukuta wamu n'ebitendo by'ennyukuta. Lwaki? Wanaaba akikoze n'ategeera obufulumiro bw'ennyukuta wa ennyukuta ezo ziva, ebitendo byazo bye ziina, ajja kubeera mukugu mu lulimi oluwarabu, ajja kubeera nga ayogera oluwarabu nga lutuufu, asome Qur'ani nga ntuufu. Nabo kyabuluganda tujja kubeera nga tunuulira ku kye tuyita makharijul hurufi al-arabiyya, obufulumiro bw'ennyukuta empalabu. Ennyukuta empalabu zifulumirawa. Al-makhariju, obufulumiro bwonna obwawamu, jamu makhraji, ke kafulumiro akamu. Al-makhariju bwe bufulumiro obungi, makhraji ke kafulumiro akamu, ewava ekintu tuyitawo makhraji oba ntegereka. Olw'ensonga nti wetufulumira omulyango gw'oluggi tuguyita makhraji. Lwaki? Olw'ensonga nti wetufulumira omuntu abadde ebweru n'ayingira oba abadde munda n'afuluma, awo ne watuumibwa makhraji oba ntegereka. Nabweki ennyukuta weeva mu kifo ekyo mwefulumira neeva tukiyita makhraji. Kyova Sheikh agamba nti wa huwa mahallu khuruji al-harfi 'inda an-nutqi bihi, weewantu oba kyekifo ennyukuta weeyitira senga oba ojaatula. Ennyukuta weeyitira ekifo ennyukuta mweyitira ng'ojaatula. Bw'oba oyatula ennyukuta eyo weeyitira, ekifo ekyo kiyitibwa obufulumiro oba ntegereka. Wal makhariju naw'an, obufulumiro bulimu emiteeko ebiri. Omuteeko ogusooka makhraju muhaqqaqun, bwe bufulumiro obumanyikiddwa obulungi, obutegeerekeka, obumanyikiddwa obulungi. Wa huwa alladhi ya'tamidu ala juz'in mu'ayyanin min ajza'i al-halqi aw al-lisani aw ash-shafatayn. Ng'obufulumiro obwo obumanyikiddwa obulungi bwe tuyita muhaqqaq, bwe bufulumiro obwo obwesigamidde kwemu ku paatisi ezimanyikiddwa obulungi, ku paatisi z'omuddookoli. Tugambye obufulumiro obumanyikiddwa obulungi bwe tuyita muhaqqaq, bwe bufulumiro obwo obwesigamidde ku paatisi ezimanyikiddwa obulungi, kwezo paati oba ku bitundutundu ebyo ebimanyikiddwa obulungi mu bitundutundu by'omu ddookoli, nga tusobola okugamba nti ekyo ekitundu kimanyikiddwa bulungi mu ddookoli, era osobola okukikwatako
oba awillisani oba olulimi ku bitundutundu by'olulimi nti wano olulimi olusembera wano ku mabbali g'olulimi awishafataini oba ku mimwa ebiri noga nti guno mumwa ne guno mumwa byonna osobola obikwatako era bitundu ebimanyikiddwa obulungi ebitegerekeka so obufulumira ku bitundu ebyo ebimanyikiddwa obulungi byosobola okukwatako tubuyita obufulumiro muhaqqaqun oba ntegereka bulungi. Then omuteeko ogwokubiri ogw'obufulumiro bw'ennyukuta bwe tuyita makhrajun muqaddarun bwe bufulumiro bw'ennyukuta nga tugereegeranya bugereegeranye nga tosobola kutegeera butuufu bwabwo wabula ogereegeranya n'ogamba okusinziira ku mpulira gye mpulidde erabika eva wano okusinziira ku mpulira gye mpulidde bulabika buyitidde wano muqaddar tugereegeranya bugereegeranye. وهو الذي لا يعتمد على جزء معين مما ذكر era bwe bufulumiro bw'okugereegeranya bwe bufulumiro obwo obutayinawe bwesigamira ku bitundu ebimanyikiddwa ku ebyo bye twogedde nga tebuyinawe busigamiddwa ku bitundu ebimanyikiddwa mu ddookooli oba ku lulimi oba ku mimwa nga tebuyinawe bwesigamidde. wayantabiqu hatha ala aljawfi era obufulumiro obwo nga buyita buyisi mu ddookooli oba tukiyite omwaganya oba omuwaatwa oguli mu ddookooli ne mu kamwa. obufulumiro obwo buyita mu gutuli buyita mu gusupeesi nabwe kityo tewali we tusobola kugamba nti buyina obufulumiro obwo bwesigamidde wano oba bwesigamidde wano kuba bwo buyita mu bbanga. Kati engeri gye buyita mu bbanga tugamba bugambi nti muqaddaru tugereegeranyiza bugereegeranye oba tegereka era tujja kubulaba insha allahu taala. طريقة معرفة المخرج ekubo omwana Adamu amusomi wa Qur'an omuntu yenna omuyizi wa Qur'an waba ayagala okubeera nga ategeera obufulumiro bw'ennyukuta yonna akola atya formula oba engeri omuntu waba ayagala okumanya obufulumiro bw'ennyukuta yonna akola ki? limaarifati makhraji harfin ma omuntu senga aba ayagala okutegeera obufulumiro bw'ennyukuta yonna ada ahrufa almaddi ng'ogjeeko ennukuta z'okuwanviya. omuntu senga aba ayagala okumanya obufulumiro bwonna ng'ogjeeko ennyukuta z'okuwanviya fa innana nusakkinuhu tufuna ennyukuta eyo gyoyagala okumanya obufulumiro bwayo ne tugiteekako sukuunu. tufuna obufulumiro bw'ennyukuta eyo gyoyagala okumanya obutuufu bwayo weefulumira ne tugiteekako sukuunu. wanadkhulu alayhi hamzatul wasli bi ayi harakatin ne tufuna hamzatul wasli ne tugiteeka emabega ne tugiteekako empeerezi yonna. ŋŋambi woba oyagala okubeera ng'omanya obufulumiro bw'ennyukuta ennyukuta yonna empalabu efulumira wa oddira ennyukuta eyo ey'oluwarabu gy'oyagala okumanya obufulumiro bwayo n'ogiteekako sukuunu. bw'omala okiteekako sukuunu n'oddira emabega gaayo n'oteekayo hamzatul wasli n'oteekako empeerezi yonna oba ategereka. thumma nantiquhu oluvannyuma ne tujaatula fahaythu inqata'a sawtuhu kana makhrajuhu. senga owulira eddoboozi we likutukira n'owulira eddoboozi nga likutuka omanya bwe bufulumiro bwayo oba ategereka. ddira ennyukuta yonna gyoyagala okumanya obufulumiro bwayo ogiteekeko sukuunu. tugenda kufuna jiimu. njagala kumanya obufulumiro bwa jiimu evaawa mu kamwa. ngenda kuddira jiimu eyo ngiteekeko sukuunu. nzirire ennyukuta kuba sukuunu yo teyatuka yokka wateekeddwa okubaawo ennyukuta yonna egiri emabega kuba sukuunu tosobola kujaatula yokka. kaakati tuddire ennyukuta ya hamza tugiteeke emabega tuteekeko fatha then tusome sukuunu tusome jiimu ya sukuunu. tujja gamba ajje oba tuteekeko kasira tuga ije ku hamza naye jiimu yo ennyukuta gyoyagala omanya obufulumiro bwayo eteekeddwa okubeera sukuunu. kati wawulya ajje ije ujje osobola okuteekayo ennyukuta yo noba osobola kuteekayo ha noga hajje owulya obufulumiro. kati omukka we gukwatibwa oba we gukutukira noga ng'omukka gukwatibwa bwe guti
omanya bwe bufulumiro bw'ennyukuta eyo. Kati jiimu eva wakati wa lulimi, hajj nga lukwatibwa ku luba olwa waggulu, wakati w'olulimi nga lukwataganye n'oluba olwa waggulu wewava jiimu, okusinziira ku fomula eyo gye tukozesezza. Owulya hajj ennyukuta yonna ey'Oluwarabu osobola okubeera nga ogigezesa bw'otyo, oba yategereka. Naye twagambye ng'oggyeko ennyukuta eziwanvuwa oba eziwangaala. Z'ennyukuta eziwangaala tukola tutya? Wa amma ahrufu lmaddi, wabula z'ennyukuta eziwangaala fa innana nadkhulu qabla kullin minha hamzata alwasl. Ennyukuta z'eziwangaala zo tukwata ennyukuta emu ku zo ne tuteeka emabega gaayo hamzatul wasli, hamza. Bwe tumala okuteekayo hamza ne tuteekako biharakatin, ne tuteekako empeerezi tunasibu dhalika alharufi, ng'egenda n'ennyukuta eyo ewangaala. Tusobola okufuna ennyukuta emu ku nnyukuta eziwangaala, tusobola kugamba tugenda kulaba obufulumiro bw'ennyukuta ya waawu ewangaala. Waawu ewangaala jjukira egenda na dhamma. Waawu kuba ennyukuta eziwangaala zigenda n'empeerezi, zirina empeerezi zezitambula nazo. Waawu egenda na dhamma, yaawu egenda na kasra, alifu egenda na fatha. Kimanyikiddwa bulungi. Kati wagala kumanya waawu, obufulumiro bwa waawu, tujja kuddira waawu eyo ewangaala, twogera ku waawu ewangaala, ne tugiteekako sukuunu. Waawe then emabega gayo ne tuteekayo hamza, tuteekako dhamma, kuba waawu egenda na dhamma, ewangaala na dhamma. Oba tegereka bulungi. Then n'osoma n'oyatula n'olaba. Ojja kuwulira eddoboozi we liyita oba we lifulumira, omanya nti bwe bufulumira bwayo. Kati tutaddeyo dhamma. Oba tuleese yaawo oba fatya tujja laba nga mbutuufu eddoboozi terina we likutukira. Eddoboozi wabula nga lifulumira eno ne lijja ne litambula mu muwagaanya eno ne liyatuka, nga bwe tujja okulaba jawufu, obufulumiro bw'ennyukuta eza jawufu insha Allah misomo gyaffe egijja. Biiznillahi tabaraka wa taala tujja kubeera nga tukomaawo omulundi ogwaleero, ate ku mulundi ogujja insha Allah tubeere nga tutandikira biiznillah. Subhanaka Allahumma wa nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka.